mwena abatulaba amanya gange nahabwe Precious okuva mu Elgon Advocates. Omukyalo yatulugunya mukyala munne musango ky'okuba kumuvunanyizibwa nga bwe bannamateeka. Enyabo kati ku nsonga y'okutulugunya waliwo amateeka gaffe agakugira oba agabonereza omuntu yenna atulugunyiza Munnayuganda mulala oba omuntu yenna nti bw'obanga ofunye obutakkaanya n'omuntu yenna tosaanidde okutwalira amateeka mu ngalo gwe oyagala omwebonerereze kwe kuteekako amateeka nti bw'oba olina ensonga yonna olina okuddukira mu b'obuyinza bo bennyini be banaakola ki be banaamubonereza. Kati bw'oba olumiriza omuntu nti yakwagalidde musajja ekisooka amateeka tetumanyi oba bafumbo n'okuba ekyo tetunaba kukitegeera. Waliwo enjawulo amateeka kati bw'obanga amateeka go kyegakugira ye adultery oba obwenzi nti ate tosobola kwenda ku muntu kwatugambe nti mwena temuli bafumbo ate n'ogamba nti wanyenjedde ku musajja wange aba si musajja wo mu mateeka era oba togenda funa nti ogenda kuddukira mu mateeka naye wanga bafumbo ebibonerezo bwebiri nti bw'obanga oyenze omusajja akwenzeeko genda wefune divorce kubanga era ground ekufunisa divorce ku musajja oyo mwawukani. Lwaki ate ojja n'omuntu byalimu mu mateeka bya adultery nti bw'obanga oyenze ku musajja wa munno obanga omupaalosiza kye tuyita bigame oba okutwala omusajja wa munno oba elopement okugudduka ne musajja wa munno nti awo amateeka gaali gakola ki gabipanishinga naye bibonerezo oluusi balaba nti bitono nti osasula sente 2 ate oli omukompesating ya series 6 ebintu bwe bityo kati abantu ne babeera nga amateeka ago tegabayambye nga matono amateeka manafu ku nsonga eyo era bamulaba tewali musango nti omuntu yenna kasita aba akanyiza ne bbaawo oba ne mukyalawo ne beegatta mu bikolwa by'obwenzi ekyolina okukola ekyamaanyi kuddukira mu kooti kusalawo nti bakole ki bakwawuluze. Naye kati kwena ensonga gye tuliko yennyini nti bano tetumanyi nti oba bafumbo oba si bafumbo ate yawanga bafumbo ba culture nti yawanga customary marriage oba customary marriage kitegeeza nti omusajja waddembe okufuna omusajja omulala kubanga omukazi omulala kubanga aba asobola okubeera polygamous n'awasa omulala n'awasa n'omulala sinzira ku busobozi bwe naye wano tetumanyi oba bafumbo oba si bafumbo kubanga si bafumbo era tewaba musango tewaba musango tewaba bwenzi naye ng'ate beezaddemu abaana nga 3 era tewaba musango kubanga nammwe temuli bafumbo muba mweyenze tewali na bwenzi sina bwenzi sina bwenzi oba tewalina musango completely then kati okudda ku nsonga eno bw'otulugunya omuntu osobola okuvaala emisango emirala oba ku musango gw'okutulugunya osobola okumutulugunya ate n'afa gw'otulugunyiza kati nebeera madda osobola okutulugunya ne bagiyita domestic violence. Waliwo omusango gikugira domestic violence bw'aba mukozi we wawaka bw'aba muganda wo bw'aba relative wo nti bw'oba okoze okutulugunya omuntu oyo oba osobola okuvunaanizibwa mu domestic violence act oba osobola okuvunaanizibwa mu penal code act amateeka gano agakugira okutulugunya nti era bw'oba okutulugunyiza omuntu n'omumenya omugongo oba n'omumenya omukono esobola okufuuka emisango emirala nga assault esobola okufuuka battery oba omukubye n'omumenya okugulu oba omukubye n'oyagala omutta engeri gye bamutulugunyamu omukyalo ono gwe twogerako ye tebamutulugunya nti bamukubye bamumenye omukono wabula omukyala agamba nti bamwagalira omwami yakwata Kamulari n'amumusonseka mu bitundu bye ebyekyama okwo okutulugunya okwo kwanjawulo nnyo sitera kuwulira okuggyako olwaleero okutulugunya okwo okwogerako kimwe nga bannamateeka amateeka gaba gakwata gati omukyalo oyo era baba bamuvunaana musango ki kusinziira ku musango wano bamukyajinze gwa tocha naye nze nsuubira bandyongeddemu kusinziira ku vidiyo obwo bwe twalaba nga bamusonseka Kamulari mu bukyala kisobola okuviirako omuntu oyo okuvaamu n'abaana kubanga osobola okuleeta omusaayi omungi n'ofa so kati wasobola okuwaayo emisango emirala egya attempted murder tiyagezaako okukola ki
okutta omuntu kuba kati tomanya kiki ekinaviirayo omusawo gunawaga gusobola okufuluma nga tegulina stop kubanga tegukoma omuntu asobola okufa era twandisabye bamwongeremuko ku misango kubanga bamutaddeko omusango gumu gwatokya gwokka bamwongereko omusango gwa attempted murder alyoka amanye nti bw'oba otulugunyiza omuntu nti gusobola okuzaala emisango emirala oba ku kyatokya kyokka nga basobola okuzaala omusango gwa murder attempted murder gusobola okuzaala battery gusobola okuzaala assault gusobola okuzaala emisango emirala emiyitirivu gy'obadde tosuubira anti bagamba ti ate alina ssente tasinga musango kubanga omuwala ono gwe baatulugunya bambi tayimiridde bulungi tamanyi na musango ki gwe baamuggulako tamanyi naki kigenda mu maaso kati nga gwe munnamateeka bannamateeka banno wandibadde bagamba ti ku ssaawa eno kubanga tugenda mu kkooti bwe tuva wano naawe tugenda mu kkooti kuwulya musango ki gwe bamutaddeko bandibadde bamuwa musango ki era abadde asaanira kubeera ki omukyalo oyo n'abalala ne babeera ekyokulabirako omuntu yenna nga complainant obanga yina okwemulugunya ku muntu yenna amutuusizako obulabe abasobo alina state representation alina omuwabi wa government kyetuta state attorney baba prosecutor babeerawo ku kooti bw'oba oguddewo omusango oba olina okukwatagana n'omuwabi wa government bakituta state attorney yaba alina obuvunaanyizibwa okuwabula oba ekyoyagala kyonna okuyisaawo ogenda n'okimugamba kuba abeera looyawo ku ssaawa eyo looya wa government ojjukira bw'oba ozizza omusango guba Uganda versus gwevunaana gwebeera mujulizi so omusango guba gwa government yevunaana te yekola ki yebonereza kati bw'oba olina okwemulugunya kwonna ogenda n'okwatagana n'omuwabi wa government ye n'omugamba kusinziira ku kino lwaki emisango gino giri bwe giti lwaki temwongeramu wano n'oleeta obujulizi n'omulaga n'akuwabula nti oba emisango gyetaaga okwongerezebwako oba tegyetaagisa kwongerezebwako. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.